Nze Bajjo Events omusajja omuganda ateetirira mu byabayogera era ayimirira ku kigambo kye. Nzize kuddamu basamize endabyo munfuukidde akayenja mu ngatto. Mwena muli mugamba Bajjo adibye ennono, adibye ebyobuwangwa, simanya leta dini z'abazungu, simanya praising. Nkiddamu tuyina Katonda omu, Katonda w'Abasiraamu, Katonda w'Abalokole, w'Abakatoliki, Abaprotestanti. Ndabye omuvubuka Jemba ng'agamba nze ndi Mukatoliki naye ndi musamize. Lwaki oswaza eddiini y'abajjajjaffe? Obukatoliki nabo bamusamize tebasobola kukkiriza kusabira. Obukatoliki tebukolagana na busamize. Obusiraamu tebukolagana na busamize. Obulokole tebukolagana na busamize. Obuseveniside tebukolagana na busamize. Tali muntu akkiririza mu Katonda w'eggulu omu. Katonda w'eggulu omu eyatonda eggulu n'ensi. Omuntu bw'agambanga nti nsinza Katonda ow'eggulu omu ali waggulu eyatonda eggulu n'ensi. Eyatonda ensi n'okujjula kwayo. Eyatonda ennyanja n'emigga. Eyatonda emiti. Katonda eyatonda buli kimu. Oyo omukkirizanga abamugandawo. Era nnyigiranya abalokole abeewalana n'Abasiraamu, Abakatoliki abeewalana n'Abaprotestanti, amadiini ageewalana nga ffenna tuweereza Katonda omu. Naye kye tutajja kukkiriza mu ggwanga Uganda kuggwaawo olwa bino ebidiini by'abasamize, abagula ebyokoola, abagula amajiini, abasaddaaka abaana, abasamira ekyo ekidiini ekipya. Ate nga bino byonna Kulaani ne Bayibuli babyogerako. Nalabye ku Lumbero omugenzi Bebuddewo nga bakutte ekitabo badi bya Bayibuli. Nze I respect ndi musajja mulokole akkiriza mu Katonda Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, naye mpa Kulaani ekitiibwa, mpa Nabbi Muhammad ekitiibwa, mpa eddiini z'abalala ekitiibwa ezisinza mu Katonda ali waggulu. Gwe n'okwata ekitabo ku Lumbe n'ogamba mbu tulese enjigiriza yaffe, Bayibuli terina makulu. Mu Katonda muggulu Bayibuli egamba nti alivoola omwana alisonyiwa naye alivoola Omwoyo Omutukuvu talisonyiwa. Buli lovoola ekitabo ekitukuvu oba ovodde Omwoyo Omutukuvu. Era Omwoyo Omutukuvu aba Katonda yennyini govodde, kuba Katonda mwoyo. Bayibuli egamba ensi yali njereere, Omwoyo Omutukuvu n'amaamira ku nsi nga kuliko ekizikiza n'aleetawo ekitangaala. Waliwo sitaani ze tuli mu nnaku ez'oluvannyuma ng'ebidiinidiini bingi bigenda kujja, bikibwetere bizze, bibishaka bizze, kati abasamize baagala gitongoza kuba ddiini. Kankusomese gwe alaba vidiyo eno obuwangwa n'obusamize byawukanira. Obuwangwa bukkiririza mu mpisa. Omuntu atambulira mu kye bayita kalica tasaddaaka, tagattika lubaale, tagula majiini, tagula mayembe, tavoola ddiini, kubanga obuwangwa n'eddiini bikwatagana. Nti obuwangwa bw'osanga omuntu omukulu omuwa ekitiibwa. Tosobola kwagala muntu wa kikaakyo. Tosobola kwegaana kikaakyo. Obuwangwa tebuyambako eddiini. Obuwangwa n'eddiini bitambulira wamu. Naye kati bano batedde obuwangwa bwe beekutteko okuleeta obusamize bwabwe. Nti obusamize kidiinidiini kujja kutyobola Katonda. Obuwangwa tebutyobola Katonda. Ne Yesu Kristo Mukama waffe yagamba sajja kudibya bogundi bye nasangawo. Wabula najja kuleeta kigambo kya Katonda. Kati waliwo sitaani ekidiini kyakozeseza kyaleese nga yeefuula mu kya buwangwa na nnono. Bannayuganda tuli mu biseera by'enkomerero ebisembayo, mwewala ebidiinidiini ebyo ebijja. Omuganda tambulanga omuganda, kubanga okubeera omuganda tekigana kuba Musiraamu, tekigana kuba mulokole, tekigana kuba Mukatoliki, tekigana kuba Museveniside. Omuganda assaamu Katonda ekitiibwa. Omutola alina obwakabaka bw'ettolo tekigana kwagala bwakabaka bwo ng'oyagala Katonda wo. Obunyolo tekigana kwagala kabaka bo ng'oyagala Katonda wo. Omulugwa tekigana kwagala kabaka. Kati bino ebidiinidiini bino ebisajja ebisamize ebisaddaasi by'abaana, ebifuuwa emmindi, ebinywa taaba yabisuula emba, ebiza okutyobola Katonda. Musimanyi kyetonde Katonda. Bikiwobola Katonda, birina n'ennyimba ate nga bizanyira mu ddiini. Nalabye oyo Kabona Jjumba ng'ayimba simanyi atuula mu nsozi n'emunya. Batuwobola Katonda ne bamookinga Yesu Kristo. Kirizagana, Jesus is the only savior we believe in. Nze ndagambye nzikiriza mu Katonda Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, ebisigadde tombuuza saagala kumanya. Nze nina abaana Abasiraamu, nakulira mu Basiraamu. Kubanga namanya nti Katonda yali omu. Katonda omuntu yenna gwe nzira ebbe ya nnaku ye muntu anyooma Katonda waggulu eyatonda eggulu n'ensi oyo. Twatika ne twatika. Mulekerawo okwerimba mu by'obuwangwa nga mwagala okupromotinga obusamuze bwammwe nga mugamba nti eddiini yajja kudibya nnono na byabuwangwa. Teri ddiini yajja kudibya nnono na byabuwangwa. Mwe ebisamize mwabwekwese mu nnono n'ebiwangwa ne musaddaakiramu abaana ne mutyobooleramu Katonda. Kati mwate busamize ate bwajja kumalawo buwangwa na nnono, kubanga
musaddaka mwefudde nti mukkiririza mu nnono na buwangwa. Kumbe mishoni yammwe kuvumaganya buwangwa na nnono. Kubanga funa tukimanyi nti omuntu bw'afa aba n'ekika kye. Nze nina gye banziika ebbajje tekigenda kukyuka. Omunyanko tekigenda kukyuka nti oli munyanko. Naye kati bano abasajja abasamize bazze kulaba nga batyoboola Katonda. Ate bino abasoma ebitabo Kurani ne Bible mubimanyi nti mu nnaku ez'oluvannyuma ebidiinidiini birijja, bannabbi ab'obulimba balijja. Ate na kino kanti bagambe teri mirembe giri mu kusamira. Abo nabo n'abasamize batudde ku saddaaka z'amaanyi basula bagugumuka. Emisambwa gibeefulira essaawa yonna gijjo gibatuga. Bakola endagaano ne sitaani nti bw'otompa mwana wo ng'ofa kati giba mirembe kiddala amazima ga Katonda. Bonna obalaba basiiwuufu bazibu. Bonna batunulanga abagenda okufa enkya naye baddaawo ne bamanyira Katonda. Oli n'akwata omuzira n'amanyira Allah, n'akwata omuzira n'amanyira Yesu, n'akwata omuzira n'amanyira omubaka Muhammadi, n'akwata omuzira n'amanyira Katonda eyatutonda. Ne bagamba ezo ddiini z'abazungu. Abazungu nga tebannajjaniya kutonda. Kale fine dini z'abazungu n'abawalabu. Abazungu nga tebannajjaniya kutonda. Era singa eddiini ez'ogati z'abazungu teziriiwo, singa ku butemu bwammwe, ku kusaddaaka kwammwe okwana, singa Uganda yonna temwasaddaaka abantu ne baggwawo. Abasamize tekikkirizibwa mu buwangwa n'ennono, era obuwangwa tekirala kikwataganya na busamize, n'ebyo ebidiini byammwe ebipya, mwekwasa ekirala, Katonda tuyina omu, tebamwongerako, tebamugatta. Kati namwe kamba buli abalaba vidiyo eno. Bw'oba musamize ng'abo abagwagwa abasirusiru beerera ddala musamize. Bw'oba wa Katonda beerera ddala Katonda tebamugattika. That's why Katonda wakisa nti yatonda sitaani alina obuyinza obusobola okutta sitaani. Yamulekawo n'akulaga nti ze democratic God. Nti buli kintu Katonda yakiwa ekiseera kyakyo. Nti mwabali mu madiini ekibasibye mu mbeera embi. Mugera ne mubuusabuusa Katonda ne mumugattako ne mulowooza nti abalongo basobola okuyamba. Okubanya ebisajja ebyo bisiru. Naye mubisiikiriza mu buwangwa simanyi abalongo. Kati abalongo abaana bwe weezalidde bakuba batya emikisa gwe nga gwo batadde ku nsi. Olusozi Katonda lwe yatonda lukuwa lutya omukisa. Omusambu ekitonde kya Katonda kikuwa kitya omukisa. Emmindi taaba gwe balima n'omufuwa n'oleega oluba n'ozimba mu mutaaba mwonoonye emikisa. Mwonoonye eggwanga mulimazewo mwonoonye abaana abato. N'ofuuwa taaba n'alabira gamba simanyi oli abadde afuuyira emmindi mu mmotoka. Simanyi nga mugaga emmotoka ani agamba nti gwe avuga emmotoka osinga atambuza ebigere alina Katonda emirembe. Saddaaka zisula zibabanja, musula mulogootana, musula mulotaagala otaagabi. Naye ng'omukazi ali ku muziga wa vidiyo eno nga yaakera n'asaba Katonda wowe mu ggulu. N'akera n'abeera ku musaalo gwe n'asaala ng'alina eddembe. Tebakulimbanga nti ku nsi kuno kuliko ekintu ekisinga emirembe. Kobe mwavu ng'omusamiza akukyala nga mulimbira abantu ne busaddaaka nga gamuze nina emmotoka nina ennyumba ebyo tebiri mu makulu nga tolina mirembe. Ennyumba bazisulamu basula beebaka ku misota, basula beebaka ku masitaani. Te omusamizi takusomoozanga mbw'olwokuba mbu alina akamotoka, alina akataka, alina akayumba. Ku nsi emirembe kyekyobugagga ekisinga okusinga ne ssente. Mulekerawo okuwubisa eggwanga Katonda lyatonda ensi n'okugira kwayo kwa Mukama. Ate temusobola kuwangula Katonda, temusobola kudibya madiini Katonda ge yateeka ku nsi nga muleeta ebidiini byabwe n'obwo obutabotabo bwammwe obwo. Mwenna mulowooza nti mugenda kuwamba ensi eno. Temusobola kuwamba Katonda w'amaanyi. Lwakuba nti ekibawa omukisa nti Katonda waffe w'amaanyi abaleka n'alaga amaanyi ge temulina kye muyinza kukola. Ate Katonda ali ku kikwekweto okuggyawo bantu bonna bagenda kusuula madiini ge yateekawo. Katonda ali ku kikwekweto okuggyawo bantu bonna bali mu kulowooza nti Katonda taliyo takola. Katonda nga yabalaze obusungu. Mwabasamize mwenenye obudde nga bukyali, musiramuke ng'obudde bukyali, mulokoke ng'obudde bukyali, mugende mu makyaki abaprotestant ng'obudde bukyali mwenenye kuba Katonda ali mu kubalagako nti agenda kubeera mwenna abamalewo. Kuba temulina maanyi yabawa omukka biyenje mmwe. Ekitiibwa kya Katonda ne mukiddako ne mukitattata. Ne mumanyira ebitabo bye ebitukuvu, ne mumanyira eddiini ze, ne mumanyira ababaka be nga muli awo musinikira ebinyo Katonda okuba Katonda afali democratic. Abasamize mubakedde temusobola kuwamba Uganda nga tuli balamu naye tuli batufudde emyoyo gyaffe girisigala girwanirira Katonda. Kubanga Katonda tabatondangako kujjawo kitiibwa kye. Katonda yatutonda tumusinze buli omu mu ddiini ye. Era gwe omuntu alaba vidiyo okkiririza mu Katonda kitaffe eyatonda eggulu n'ensi omwata musosoza ate Katonda w'abo abasamize kennyini. Okumanya ye Katonda waabyo agenda n'abigabirako ku mukka n'abigabirako ku gundi ku bigambo ne birowooza nti byamaanyi bimusinga. Kale mwenna temuwugula bidiinidiini bipya bijja mubeere mu Katonda omulamu eyatonda eggulu n'ensi
Katonda ali omuntu bakulimba abafuye emindi emyaka n'emyaka bamala bafudde bamaliriza baavu nnyo bamaliriza basaddaase bamaliriza balogoota n'ebintu era abasajja babonaabona teweegomba nga omusamize teri musamize alina mirembe emirembe gyabwe gyakumala kwogerera nnyo mu kamera waliwo omusajja ng'osindika kigaali kati nga oyina emirembe okusinga alina zikanya tebagambanga nti obugagga ku nsi kwe bapimira amaanyi ga Katonda bagapimira mu kuba mulamu bagapimira mu kuba naddembe abagagga bangi abasinza emisambwa abalootaaga agabi abeegomba g'omunaku emulago abagagga bangi ssaawa zino abali emulago mu Katonda mu ggulu nga beegomba omusaayi gw'omunaku asindika ekigaine nga taguyina abagagga bangi nga bazaala ebyana bimawube olw'okusaddaaka n'obutakkiriza mu Katonda abagagga bangi nga mu Katonda mu ggulu yeegomba okugulu okwokubiri tozanyisanga amaanyi n'obuyinza bwa Mukama Katonda kanemekola vidiyo mpanvu mwe abasamize nja kwatika nammwe nze Bukasa omusajja omuganda akkiririza mu Katonda omwe yatonda eggulu n'ensi ayi kabaka kitaffe Katonda omulungi ow'ekisa nannyini ggulu n'ensi tusonyiwe tusaasire tetumanyi kye tukola naye ensi sitantajja giwamba nga ffe otuwadde eddoboozi n'obulamu okulaba nga tubuulira ensi ekituufu